tugoberera nze Waswa Emmanuel subscribe your Prost Media Uganda Waswa Emma YouTube channel tubeera kwanga bulijjo kwanga tutusaka ensonga onanga ono remande zibeera tuba tuzze n'ensonga za Calvin Kayanja president zibamboza abakuba kye yokusooka nga tuba tusaako ebintu bino kwanga ebira nkwaniriza seboli otya ndi bulungi obulamu bagamba kyabala bafabali ku Trust Media n'omukutu ogwa Waswa Emmanuel bali bulungi se bagamba bulungi basubscribing omayibo otebaza abantu kiba kibinya abantu bateeka mu data waabwe batuwagidde kuba YouTube channel mpitirivu nnyo mu ggwanga kituufu naye omwana bulwakera n'akoma nalaba ebintu byo oyongeramu ekitiibwa kituufu kakati nga sinaba kugira saakulabireko ejjewa mukyala muzaata ate ng'obadde mugenyi muyite sibu well nafunyemu ebinkwatamu okay saabaddemu kumpi wano okay omukyala Dr. Hajati Kurusumu Zata osaka ekigambo PhD president president yajibadde president webale nnyo olw'okusiima emirimu gyaffe n'okulaga nti ddala tuli kitundu ky'amaanyi mu society kyoba manya certificate wagifunye nga ne Gashumba afune yiye tewagifunye wekka olabe bwentandise okugira ebitogi n'abasajja ab'amaanyi perspective nefuna bukedde nefuna nawe n'ofuna so kirungi nnyo era mwebaza nnyo omukyala Dr. Hajati Kurusumu Zata kulw'okulaga nti tuli b'amaanyi ate tuli kitundu wamu naye ate era nsiima nnyo n'emirimu gy'omukyala oyo emirimu gy'okulaba nti abaana bano abazadde abafunidde wano embuto abayambayambako munyimba otatuukako mu malwaliro eyo bakyala gye bazaalira tomanya nti abantu balina ennaku njagala nga sinaba kugenda ku kirala kyonna nange bampadde yange otyo kino sobola tukiguse wano ffenna bannaye gweka gwafuse mulamu munene nnyo ekisooka kya byonna wagenda n'oteekawo offer n'ogamba Mamira kagendewa obadde osoma komenti z'abantu mbadde nzisoma messages zenfunye zibadde mpitirivu nnyo ku nsonga eyo kituufu bantu beeyawuddemu ebiti ebi bibiri abaana bakola mu biyumba n'abali Saudi Arabia bo bagambye agende abakyala bava e London America wawawa ne bagamba nedda asigaleeka ne bawa ensonga zaabwe bawadde ensonga abakyala abo bagamba nti Mamira ko waali akyalina omwana ow'okujjanjaba ekyo kimu ekyokubiri nti alina trauma omutwe gwe okugamba akyalina problemu eyo tebunaterera nti ne bwana agenda atajja kukola mirimu bulungi abamu nga baŋŋamba Emma alindeko tusooke tumulabirire wano asooke tumufune ennyumba y'okupangisa n'ebisigadde asooka akonsetuwetingeeko akaseera gwe njagala tutandikire so bangi abantuukiridde ne bakiwagira actually ne bampa n'ensonga zaabwe bawala bangi abazze mu inbox yange ne balikodinga ne bannyonnyola ebikwasa ennaku kiza omusajja yali ankola bw'ati omusajja yanjagala ne maama wange omusajja yanjagala ne muwala wange omusajja yanjagala na buli omu yenna so nensalawo nkole ki ngende ebweru omuntu nannyumiza sitole ng'olaba nti baliwo abalina sitole singa ne kuyamba mu Miracle okimanyi nti abantu bali ku kyeyo naye ng'oli yafiirwa baana bonna ng'omusajja yaleeta byawongo waka ne bisala asooka ne bisala owokubiri ne bisala owokusatu owa Mama Miracle akyali mulamu okitegedde akyali mulamu oli nkugambye ali ku kyeyo naye ng'ekyamutwalayo bawe kugula mayembe ne gatta abantu bawe kulya abantu musajja kuwende kuza so bintu bingi bye babakoze abantu bannyumiriza nange nenkakasa nti ddala tulina abantu abali ebweru nga sitole zaabwe zisingira ddala eza Mama Miracle naye nga tebali mawulire nga tebasabiriza omuntu yandibadde asinziiraawo n'agamba omusajja yaleeta ebyawongo ne binzitira abaana kantandike kusabiriza kanoonye Waswa Emma kanoonye bannamawulire ndyenga ku sitole eyo naye n'asalawo n'agamba kansalewo ng'omukyala kansirike ngende nkole ki ende nkole abamu abaana ne babaleka nga abalese na Walandi Road nina abakyala banyumiriza nga bali ebweru olwaleero naye ng'abaana yabaleka mu nnyumba wapangisa nga talina taata talina muntu yenna wano Kampala talina muntu yenna ku kyalo waddewa nga ye famire ye yakola ki ye yamuwayiriza okugenda ebweru ye yewukana na famire ye abaana nga yabaleka ku muzigo we yali apangisa bagenda okulaba maama w'abaana tadde obudde buzibye oli n'agakamba asuzeeko olwaleero baalazeewo amasimu tegaliiko nakati myaka emeka ebiri obadde okyannyonnyola
nongamba nti abantu bangi nokizabo kisizo okusajja nti waliwo omukyala ali ebweru ng'abaana yabaleka ku mizigo Land Road gyasinze osasula ennyumba. Ng'oli bwe bamugamba nti eya tiketi ye efulumye ne visa kampani n'emuyita okugenda ebweru abaana yabaleka mu muzigo gwe yali apangisa. Nga n'olwaleero bali mu mikono gy'abantu tabamanyi bwe babaziika. Naye akola gwa communicating abaana bange bali batya. Abamu nga yasirikira naye ebweru. N'abaana abeesonyiwa. We bali wano. Agenda ku makyolange nti alina abaana abatali babe naye ng'okakasa nti omuntu ono yagenda bweru. Olaifa abantu abagenda okuvaayo. Abantu bangi abaaleka abaana ku mizigo lwa nnaku. Ayawukanye ne taata waabwe oba embeera. Mulimu embeera gy'otuukamu nga tokyayinza kubeera na musajja. Mulimu abantu munnaye nga tebalina famire nabo bwe batennakutuukako togimanya naye gye bali. Nga bw'omugaa nti abaana bo ogenda balekera nga talina gwabalekera nkuge waliwo abaabaleka mu nnyumba ng'engoye nga bw'onaakeera ewuwonoga nti kandeke buli kimu kino mwonna nziruke Land Road Manja ng'oli yalekamu n'abaana. Kuba abakyala balina point nange gye nalowoozezaako ko abakyala basinga abasobola okuwakanya ekyo kyamabira kugenda babadde bakyala bana bava London, Denmark, Sweden, America. Mama bange abo bangambye Emma nedda ne bawa ensonga esooka Miracle ani agenda okumujjanjaba singa omukyala agenda ekyo kyogerako kikuba oli muzadde naawe. Ate kati one Mama Miracle twetaagayo omuntu ani Mama Miracle waliwo omukyala gwentera okulanga akaaba naye mu video bamuyita Mama Angel. Mama Angel tayinza kubeera na mwana oyo. Ate oziwa Mama Angel neighbor wa family wali. Ati kyenkubuulira yes Mama Angel ayinza okuba Mama Miracle bw'aba ayinayo abantu abasobola okubeera n'omwana ogenda n'osakira abantu. One Mama Miracle si musawo. Okyerabidde ekyo. Si musawo. Era omwana oyo atwalibwa wa? Ddwaliro. Bw'oba ofunye omuntu azannya paati eyo nti bw'empeereza akasente kange omuntu bamutwala mu ddwaliro tekisobola kukolebwa. Kisoboka. So Mama Miracle waba aliwo omuntu asobola omuyimirira wano bigere ng'asobola okukola omulimu omuntu oyo ogw'okutwala omwana we mu ddwaliro n'okumulabirira nze muwagira agende. Waliwo kye bagamba abakyala stiiru nga bagamba nti omukyalo ndateredde obwongo bwe butono. Ate kati kankubuulire Mama Miracle bw'ava mu stage eno bw'ava mu mbeera eno gy'alimu olwaleero agenda kukaluba omutima. Tulina abantu mu Uganda wano nga bo bakkiriza mwavu munaku talina bya bugagga talina ssuubi naye nakkiriza obwongo n'abukola ki gwe n'omusanga nga yakeera mu kawalagi tobalabangako mbalabe enkya neggulu nga n'omusanga talina kyasulako mu nyumba wadde nekyalya naye nga ali appe mutima gwakola ki. Mama Miracle bw'abuuka strip eno mutima gugenda kukaluba abeere ng'embeera yonna tagirinaako buzibu oba mwavu ye takkiriza ki kozi byonna abiyiseemu omutima gukaluba omuntu agubire mu mbeera gy'alimu. Naye omuntu bw'agenda bw'ati ng'akyayina n'ennaku ku mutima bakola. Mbamanya abagenze mu mbeera eno bakola. Namba esinga ey'abantu abakaabidde ku kyeyo. Actually waliwo omukyalo gwe twayogerangako wali Janati. Janati tewamula nti yakomawo. Okimanyi nti omukyalo oyo yalina abaana 3 ewane Uganda. Ne bwe yazaalira ku kyeyo walaba akomye takoze contract ne gwako n'adda n'omwana. Oyo nze yamuzza wala. Okitegedde? Ne Janati singa abamuwala muto nga waluzaalo olu waliwo muwala omuto w'oluzaalo ayinza okukolayo oluzaalo olumu ayinza okukola n'omwana n'amala contract. Naye omuntu bw'ajjukira ennaku gye nnina n'ajjukira obuvunaanyizibwa bw'alina kimwongera ki maanyi. Ate bw'agenda n'obusungu obwo nga talina mbeera yonna egamba nti sirina kinsigaza wano Uganda maliridde ngende nkola atuuka n'akola. So omuntu yenna yeetaaga ekyo kimupika lwaki nkola. Okitegera ajja kukola Mama Miracle era nze bantu be mba nninamu essuubi ng'agenze ku kyeyo oyo mukyala ajja kukola. So kati bana bateekawo embeera abagamba nti tujja tumubudaabudayo omwana. Labayo nze kyenjagala abantu bano babudde Miracle. Okitegedde? Si maama. Kozi mujja kwagala kubudaabuda Mama Miracle mwaka mulamba agubire mu mbeera eyo byakumubudaabuda. Omuntu okutegeera n'okuyimirira yeetaaga essaawa egi. Waswa ekintu kyonna nga kikulumbaganye wuwo.
Tewetaaga lunaku lulamba kimale kumalawo okutegeera nti kino kintwala. Wetaaga bwetaazi dakiika ntono nnyo obwongo okutegeera nti nina kwerwanako. Era bwe buba tebutegedde kiri kye nkugambye okugubirayo n'oga naalwana ku makya naalwana enkya kati kye baagala okuteeka mu Maama Miracle. Maama Miracle teyeetaaga buyambi bwonna. Yeetaaga kubeera muvumu ng'omukyala emirira agenda akole. Nze ekyo kye ŋŋamba. Abagamba nti baagala kumuzza mu mbeera yakulabulirwa waliwo muwala mutabani we yali mu mbeera eyo ne Maama Miracle leka tumuyambe tumukwate kwatayimirire ng'omukyala tumute. Waliwo confusion endala still in public kati ey'amaka abamu bagamba amaka agaddemu abalala bagamba temumuzza mu maka ago abamu bagamba nti amaka galinako omugabo ko nga mafini agalunula abalala bagamba nedda agakole ki omusajja ajja bookeramu. One kino kye nkugamba olwaleero ye bw'aba ayagala okwewala omusajja n'entalo zonna Maama Miracle ne bwakwata lunaku lugoye lwalimu n'agenda ajja kubeera bulungi. Okitegeera eriyo abantu abalese n'amaka agasinga ago. Wennyumba eri bwe gigatta muteva tesuka milioni 15. Tesuka milioni meka? 15. Kuga eriyo abalese n'amaka agali mu milioni 10 plus. Zokolowooza. Nyina gwe mmanyi aleka kalineti. N'asalawo n'agenda n'obulamu n'agamba nze omusajja byampisizaamu. Sika kikangende nkole ki? Njiyo obulamu nja kubeera bulungi. So bw'ongamba tosobola kuleka amaka gataweza milioni 10. Kyova nkugaye mukyalo ono yeetaaga abantu okwogera naye abali mu mbeera entuufu. Abantu bonna abeetaaga okuwa obuyambi tuwa omwana agende mu ddwaliro n'oyo gw'anaaba asigadde naye. Naye ng'omukyala tusooke tumuyigirize nti omukyala ayimirira ng'omukyala n'asalawo. Wano tugenda kutuuka olunaku lumu waswa nga muyina ebintu bingi temukyasobola kunoonya Maama Miracle. Olwaleero n'obudde bungi nnyo nakati onyigiriza time nga temukyamunoonya. Yes. One mujjako era olunaku lumu nga mutabani we bamulongooseza omukono omulala ogambe ne kati omukyala nkyanoonya ki kozi olwaleero ekitutwalayo n'ekimwogezako ye mutabani we. Era tusigaza bbanga guno gunyina omwezi gutugenda mulongosereza. So kati mutabani we wanaamala okulongoosebwa omukono Maama Miracle tuba tumwagaza ki? Tewali. Kozi ebizibu by'abayitamu olwo biri nno ng'abakyala abalala. Kati olinga agamba nti omukisa guno ng'akyaliwo omwana ajjanjabibwa gubeera omukisa ogukyusa obulamu bwe. Ogukyusa obulamu bwe abeere ng'omukyala. Nze nakigambye bangi abali ebweru nga ebizibu ebyabatwala ebweru tebimanyi bya Maama Miracle. Nga mu mbeera eyo ey'okufubutuka mu nnyumba n'agenda ng'ali ku kiwalazima olwaleero y'ensonga lwaki ali bulungi. Tolinda kweseetinga. Omuganda ganti koonaawe katokalinda kola ki? Bw'ate musooke muteekeko mu lihabu munkole ki? Maama Miracle teyeetaaga ebyo. Yeetaaga ekintu kimu kumugamba nti oli mukyala osobola okuyimirira ng'omukyala n'oba bulungi. Mpulira. Ebyo byonna gwe byolowooza nti osobola kuleka mabega. Maama Fine ennyumba yaginunula na biki? Bantu balese amaka agali mu buwumbi. N'agamba ku lw'obulamu ngenda ate ku lw'okukkiriza nja kuba bulungi. Bali bulungi. So on your side bana abakyala owakanyiza ddala ebigambo abawooza mbu asooka agende mu lihabu. Ogambye bamaama bo? Bamaama banga maama ti kigambo kye tekiddibwamu naye mbadde mbasaba. Maama mbadde mbasaba tulabirira omwana ono. Okitegedde tumutenga naye ayimiridde oba nga yeetengeredde. Kubanga olwaleero bwe tunaamuteeka mu mbeera ey'okumuwa buwi tuwa omwana tuweye. Tuwa omwana tuweye. Tuba tetumuyambye. Wera tetusobola kumuwa kimala. Kino dokita yakiŋŋambako. Tuba tetukoze eki? Ne twagala Maama Miracle naye tutandika oyimirira naye ng'ali ku kyeya ali mu bwakadaama bwe bw'aba agamba nti asobodde okuweerezaayo 5. Nammwe naffe twongerezeeko omwana akole ki? Ajjanjabi olaba bwe kigonda. Maama ali eri akola naffe tukola ne tumuyamba olabe ekintu bwe tukimalawo mangu. Nkugambye abantu bangi abali ku kyeyo nga yembeera n'okusinga lwaki gye bali. So ekyo gamba nti Maama Miracle asooka awummulemuuko wano ndaba nga tekijja kukola twongera kumugubya. Tajja kutegeera mbeera eno ajja kukona. Kati mbuuza ekibuuzo ekirala. Maama Miracle asooka okukola no business ku mbeera gy'omulabamu nga bw'omulaba bw'oti. Asooka okukola n'omulimu ne bweyimirira. Anti one
tugambe ntakolanga ku business wane Kampala aludde nga takola lwaki aludde nga takola nga jjanjaba mwana ndoza emyaka ng'ebiri kati kwesatu nga takola business lwa kujjanjaba mwana kuba omwana aludde nga mulwadde nnyo yes so business za wane Kampala n'embeera mwogiraba kati tukola ne tupambana ati kati kyekyo kye nkugamba business za wane Kampala zeetaaga capital mungi okitegeera okufunamu kubanze bwe nkugeraageranyiza mu kyendimu kyakuwa mwana $900 buli mwezi mulimu ki gw'ogenda okukola wane Kampala nga bizinensi yo ng'ofuna $900 buli mwezi ng'amagoba olina okuba nga olina capital ayimiridde okitegeera wano olina okuba nga kati nga ffe amanyi bya transport tezikolera ba taxi bokka wano like sente zempiro kyenda sente nnyingi nnyo kati gw'ogambye nti taxi omanyeemu egula mmeka egula obukadde 7 kati egula obukadde 7 oteekamu obukadde 7 okufuna emitwalo 9 buli ddi okufuna 10 buli lunaku ya milioni nga 3 ateeka kuliko service n'ebisigadde omalira mu kakadde kwegamba ogenda okumaliza nga olina akakadde kamu n'ekitundu naye nga bizinesi kali affe katalina buzibu naye ng'osonze miliyoni mmeka maama Miracle z'atasobola kufuna kitegedde naye asobola okukozesa amaanyi ge waliwo ebiseera ebisinga lwe tukipushinga ng'omuntu akyayinza okulya ku maanyi ge ate ffe ne tumuwaga nnyo okukola bizinensi bagudde kuba n'amaanyi ge nnyini agange ge nnina okimanyi nti capital nkufuna okitegeera ndabye nnyo abawala abato wano ng'ava ku kyeyo yalowooza okukola omwaka gumu aba akikubye nnyo n'adda wano n'alirakisinga n'akwata obusente bwe yandisigadde ng'akola n'ayongerezaako n'ayongera okuinvestinga n'alowooza nti ajja kujja wano abufuule capital amaanyi ge ageebase n'owunzika okulaba nga bagudde ate balwawo myezi 6 eyava ku kyeyo nga yeeyagala nnyo okumulaba wano nga ne passport anoonya bagimuwaamu myezi 6 nooza si mingi ate era kyenkugamba mulimu akaseera nga tukyetaaga okukozesa amaanyi gaffe nga capital kyobula nze sikiraba bubi era nkyagala nnyo omuntu bamuwa omulimu akole kuba ye Katonda yatubulesinga n'atuwa amaanyi mu mikono gyaffe bw'oba mulamu nga n'amagulu olina osa bulungi olaba owulira olina capital asooka ge maanyi go bw'ofuna asobola okugakozesa oyingize n'osuula omukisa ogwo nze nkulabanga gwe ateyagaliza naye abantu baddaawo n'olaba omuvubuka omuto eyandikozeseza amaanyi ga at least n'apoota Dubai n'afuna kasente ali ku mutaasa atunda busimu akutta obusimu alinamu piisi nga 5 piisi emu gy'atunda buli lunaku n'abeeraawo mu budde bw'okulirakisinga akiriyalayizinga leeti nti obudde nabumala mu kutunda masimu singa nagenda n'enkola nze mbalaba wano nandibadde nnyo edduuka ly'essimu eddene edduuka ly'essimu eddene okitegeera so waliwo akadde ng'olina okusooka okuliyalayizinga nkyalinamu amaanyi oba sirina nga tonnatuulaawo okeera kujja kukola ki ajja kukowoola abantu akitegeera banga ligenze naye singa tumuyigiriza nti weetakulira bwoti yamanya kyajja okutakula nekyajja okulekayo bw'anaaba akuyagala okwongerako ayongereko ensi mugondere weewa ensonga muzuulidde bulungi omukulu Calvin Kayanja okuva Calvin Cares Megon Services oteekateeka nsonga za kutwala baana gwe nakola nakubayamba abalina ebizibu ebweru njagala okubajjukiza titulinawo omulimu ogw'obwa security guli kata mwana omulenzi bw'abe ayagala genda kukola kampani yatusaliddeko edda emiwendo onkubira ku 075-798-60-69 oba omufunye butereevu tulina Beef Organic as usual enamba eri awo ku mukono gwa kkono bayite mutabika namba eyo na namba z'abagenyi kale